Ate mu malala getuna namutiko Nkuba afudemba ensangi zino asuzizza abatuuze b'Masajja Bizon ng'amazzi ganjala mu mayumba gaabwe ebintu ebisinga n'ebyonooneka. Bano basabye KCCA ekole pulaani etereze ekitundu kyabwe. Embeera eno eviiriddeko abatuuze okweraliikirira olw'amuko akulukutira mu mayumba gaabwe ekintu ekiteeka obulamu bwabwe mu matiga. Nakyo kyagwa dda kyagwa mazzi ekyo era gano agayita wano okwo katutwale obuli enkuba lwetonya tusula tutudde tusula tuyimiridde nga tuyoola mazzi okuva lwe batandika okukola omwala tuli mu kubonaabona. Twasuze mazzi nga tutudde enkuba yatandise ssaawa 6 akasaawa 10 almost. Ekigendererwa ky'abasajja bano abateera mukoka tewaliwo akimanyi tukyebuuza naffe. Abasajja b'enguudo be balina bagamba oluguudo lw'ebusaabala olukolebwa ensangi zino lwe lubizadde. Abakozi b'oluguudo batuteera mukoka okuva waggulu ddala eri kati mukoka bwajja ayita mu mayumba gaffe owulidde yamenye ekiko yazze wano nga mungi nnyo n'atumenyera ekikomera kino. Abamu ku batuuze omusasi waffe abasanze balongoosa mayumba gaabwe agayingiriddwa omukoka ne basaba bayambibwe. Olaba ono yenna mukoka lino ttaka oliraba ssebo bakira bino bye tuyera mu nnyumba bwe biti. Enkoko zange zonna eto zaafudde sinaba nakufuna maanyi gakolaki gatakulayo eno yonna zonna ziri muno mu biveera zaafudde. Nsaba gavumenti bayinula wano abakola oluguudo n'ebintu byange ebisinga obungi byonna byayononese. Mbadde nsuubiramu buli kasente mbadde nsuubiramu akasente ak'okusomesa abaana saawa eno siina n'empapula ze mbadde ngenda nazo nzijjamu sente ezigisomesa abaana teziriiwo zonna zaayibisimbisi olw'amazzi. Tusaba gavumenti etudduukirire etujje mu mbeera eno gye tulimu owulidde obanga ekifo bayinza okuba nga bakyagala ffe batuveewo tugende. Bwaviiridde mu kifo kino ng'ab'ekitongole kya WUNRA ekikola oluguudo luno batandise okukola emyala egyamukuka. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.